Change is inevitable in life. Oteekwa buteekwa kukyusa. Teri muntu asiraananga muntu alemera mu muzigo gumu. N'emizigo tolindanga kugoba. Togulemeranga mu lwakubanga ogusobola. Kyusaamu oba lwakuba ndi munnamasaka. Nzikiririza mu mikisa egibeera mu bifo. Osobola okulemera ku nju nga mwenna abaliko tewali agula puloti. Naye kinyuma landiroodi n'omugamba nti guno omwezi ngenda. N'ogendako ku ndala. Change is part of life. Wali okigenderedde nti lw'okyusizza n'ova wabadde n'ogendako ewalala batera ogenda out for a purpose. Si abagenda out okusaasanya ssente, naye abagenda out for a purpose. Otuuka ewantu environment empya, ekifo ekipya ne kikuleetera empewo empya n'ebirowoozo ebipya, n'ovayo ng'ofunya idea. Abamu twafuna bufunyi mukisa covid okujja n'akujja ku mulimu ogwali gutakuwummuzaamu wadde, naye bwe waguvaako n'otegeera nti obulamu bwange bwonna nabuwa guno omulimu emyaka 2 egiyise, naye omulimu guno tegusobola kundiisa mwezi mulamba nga sikola. Y'omwezi situdde wala. Abantu bakola emirimu emyaka 2, emyaka 3, naye lockdown bwe yajja mu nnaku 14, 14 days ezasooka n'obanga oli lukebe, naye ng'ate omulimu obadde ng'ogukeerako buli lunaku. Awo abamu we baalabukira n'amanya nti nandibadde nakyusa dda. Abakugamba galemerako wewategerera nti baali bakulemesa ku bintu bikyamu. Mwegendereze nnyo abantu. Lw'oyambadde obulungi bafuna ennugu. Teboogera bulungi ng'oyambadde bulungi. Bw'oba oyambadde ebitakwatagana, bangi lwe bagamba nti oli smart. Omugenzi Brigadier General Kasirye Eggwanga yagamba bw'ati nti ekifo kye yazuula nga toteekwa kwogerera mu mazima. Kampala bw'ogamba omuntu nti nkola bidduka speed bitambula bulungi, oguddewo olutalo. Kampala bw'obuulira omuntu pulaani z'ozzaako, oguddewo olutalo. Abantu tebakwagalizanga bw'olowooza. Tebakwagalizanga bw'olowooza. Bangi abakugamba olinyiridde naye nga kola olw'oyambadde obubi. Kati bangi abagamba lemerako, omulimu ogwo toguta. Toguvaamu, gulimala ne guvaamu ekirungi. Gulimala ne guvaamu ekirungi, naye ng'ate emyaka gyojjo tegikendeera, gyeyongera bweyongezi. Gw'olina okwerabula nga bwe weerabula n'ova mu kyalo. Gw'olina okugenda maaso n'okwerabula. Awaken yourself. Zuukuka. Golokoka. Abalala covid yabazuukusa. Covid yazuukusa nnyo baakaawonawo. Abantu baategeera nti enjuze babaddemu za ssente nnyingi. Bwe batokyakola kusobola gisasula, lw'omanya nti wandibadde wazimbadde eyiyo. Emirimu lwe baagitegeera nti gibadde gibamalirawo buli kadde ke balina, naye nga tegiri balabirira mu bukadde. Kubanga omulimu ogugaana okulabirira ng'oli muvubuka nga bagambye nti ennaku 14 todda ku mulimu ne gulema, kati olwo watya ng'ogwo omulimu ogenze nagwo paka n'okaddiwa. Gulina retirement package ey'obulamu obwo? Not at all. So, never give up is not 100% a message of truth. Sometimes giving up is a relief, is a release. It is victory.